Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kawanda Musoke ow'ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno olunaku olwaleero nsaba twajjukanyeeko ku bino nabyo ate tubimanye obadde okimanyi munnange nti amannya g'ebika agamu gagenda gafa so nga ate okufa kwago nkuba kwoleka akufa kwazimu ku mpisa zaffe n'obulombolombo ko n'ebyafaayo byaffe nga Abaganda. Nzikiriza olwaleero nkuwe amannya n'amakulu gaago naawe ogamanye otuume erinnya ng'omanyi kye litegeeza. Ate amannya Kimera ne Nakimera munnange amannya gano ensibeko yaago eviira ddala kumulangira eyava e Bunyolo najja okulya obwakabaka ng'ono ye Ssekabaka Kimera. Abaganda bamwogerako nti yamera ku Buganda kubanga yava Bunyolo okujja okulya obwakabaka so nga mu Buganda mwalimu abantu. Bamwogerako nti Kimera eyamera ku Buganda erinnya Kimera ne litandikiraawo abawala ne batuumibwa Nakimera. Abange ebyo nno nange kambikomye wano tuddingana ate mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala kanzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo ayi Katonda kuuma Namulondo.